Kibiina kifuta bakutte wansi ne waggulu nga baagala baliyirirwe olw'emmaali yaabwe eyayonoonekera mu mazzi agaayanjaalira mu kibuga Kampala gye buvuddeko ge balumiriza okuba nga gaasibuka ku ky'omugagga Hamis Kigundu okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo. Bano bwe batyo bateereddewo gavumenti nsaleesale wa ssabbiiti 2 nga kino kikoleddwa. Emirimu gyaffe gyayimirira tekyakola. Ebintu bitunuulire bwe tuti ennaku tulimu za Christmas kasizoni katambula tetulina president atuwa akasente kafe obutasukka weeks 2 ne weeks 2 ziri wala kubanga government ennaku z'okuwumula zituuse munaazituweera mu luwummula eri offices ezikola ku nsonga eno nti bwe kiba kisobose banguyirizeeko abantu bano basobole okufuna obwenkanya bambi kubanga bali mu mbeera etali nnungi. Abasobozi basinzidde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku yafeesi zaabwe mu Kampala ne bagamba nti okuva embeera eno lwe yaliwo tebakyakola nga kati basiba amaduuka nga balera ngalo. Luno abasuubuzi bali mu kukola basaba n'amawulire njaga mutuuse eddoboozi lyaffe nti abantu bali ku TikTok beebase kubanga ssente ze bali basuubulamu zaggwa. Ente ezo naye abantu embeera zaabwe teri nnungi n'akamu mu butuufu abantu bali mu kufa kati ekyokulabira kuba Prime Minister yali atusuubiza titugenda kuliyirirwa obutasukka weeks 2 naye kati wenjogerera tuli mu myezi 2 naye abantu bali bubi nnyo okusinga ne bwe mukirowooza kuba Prime Minister yali atusuubiza titugenda kuliyirirwa obutasukka weeks 2 naye kati wenjogerera tuli mu myezi 2 naye abantu bali bubi nnyo okusinga ne bwe mukirowooza. Bulijjo tubeera mu sizoni ng'abantu babeera n'ebintu naye amaduuka makalu fe abakolera mu basement abantu tebalina bintu abantu bali waka tebakyakola wadde. Bannange tulina enyiike nnyingi nnyo n'okulwaza abantu emitima nga tebafuna bwenkanya eri bintu byabwe byatokomoka. Tulina bitongole ebivunaanyizibwa ku bino. N'abakatale akasente bali ku ddembe tebalutumiddwa mwana nga bagamba nti nabo baakosebwa mu njega eno newankubadde ng'ebyabwe byali tebibaliddwa. Soka kuhamu ng'azimba wano okuliraana ku kijjukizo amazzi gaatuyitamu ne batusindikira aba paliyamenti ne tulowooza tunaafunamu ekyomugaso naye ku luno tetwafunako na bajja tulambula naye nga tetwakosebwa ekyenkomerero kubanga amazzi gaatambula paka n'ebweru w'akafumbe abatunda ebyamasannyalaze abatunda amagi byonna ebitu ne bifa. Bwe batyo bawanjagidde Pulezidenti Museveni nga baagala abayambe naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu ekisembedde kye bakoleramu ennyo. Kiralaga kiri kimu tuzze wano nga tusaba gavumenti kyeyatusuubiza otulira ng'abasuubuzi ekituwe mu bunnambiro kuba abasuubuzi bangi mulimu ne bannaffe abaafudde bannaki kino sibalimba. Omusuubuzi omu olwafiirwa ebintu bye yali yakewola ssente mu bbanka ate ne bamuggyako edduuka nga bamugamba bamubanja nolwensonga bye byagenze mu ddwaliro teyasobodde kudda ngulu. Bannange be kikwatako tubakubira omulanga tubakoowoola mwenna mutuukirize ekintu omukulembeze w'eggwanga kye yayogera muleme kuttattanya gavumenti yaffe na mukulembeze w'eggwanga kuba yayogerwa lunwe nti abasuubuzi abaafiirwa basasulwe. Tugumiikiriza tetukoze wadde riot yonna wadde demonstration tutambudde buli wamu kye mutusabye kyonna tukiwaddeyo. Bannange tusaba muteeke mu nkola. Omwezi zino tusigazaayo weeks 2 okutuuka ku Christmas ave mukkirize tubeere bamu kubeeyagalira mu Uganda tubeere bamu be mukuŋŋanyiza omusolo tubeere bamu abantu abalowoozebwako ng'abasuubuzi. Basaanawo tubadde tusaba n'obuwombeefu ensonga eyo ekwatibweko bannange tuyina abaana. Abasuubuzi bano basambaza omuwendo gw'abasuubuzi KCC egweraga nti be baakosebwa bokka era nga bagamba nti abaakosebwa baali bangi okutuuka eyo ku bantu omutwalo omulamba. Ezze mu kizimbe kyaffe okuwandiika abantu be bawandiika bagambanga n'ogamba nti ataliiwo katukube namba y'edduuka ekifaananyi bwe tumala ogikuba ekifaananyi ffe tujja noonyereza eyo kakati abantu abo abataaliwo tebaabalaba
naye gwe bw'okuba edduuka enamba y'edduuka ekifaananyi oba otegedde ani abadde akoleramu. So kakati ne kibanga nti omuwendo gw'abantu 485 njijukira bulungi nga byogera, naye ekizimbe kimu nga Pentagon erina abantu 306 kubanga yo omuwendo yawandiikanga amaduuka nti PC101 teyamanya abantu bakola ki tamanyi bantu bakoleramu omwo. Tugamba bannakigwaniza nti ffe tumanyi abantu abakolera mu maduuka, era saagala wa KCCA abeereyo nga taze ku gulawundi kubuuza abantu kibakolera wano agambe nti nina abantu 485 ebizimbe 16 bikolemu abantu 486. Omwogezi w'ekitongole ki KCCA Dan Wabini ategeezezza nti abantu b'ekyabalirira abaakosebwa n'amazzi agayanjalira mu Kampala bali 451 ng'era wakanyiza ebyogerwa abafuta wakati mu kulaga enkola gye bakozesa mu kumanya abo abaakosebwa. Ebizimbe 8 bitwasanga nga bikoseddwa era amaduuka agaali mu bikobyo by'ebizimbe oba ziyite basement twagalambula twagatuukako limu ku limu ku buli kizimbe era twayita bakyamanyini b'ebizimbe ebyo ne tugenda ku buli dduuka omupangisa ow'edduuka n'abasuubuzi abakolera mu dduuka eryo singa baali basukka omu bonna ne tubayita okubawandiisa n'ebyabwe ebyayonooneka. Kino ne tukikola nga tutambula ne bannannyini bizimbe n'abasuubuzi okulaba ani omutuufu eyakosebwa. Twafunamu okusoomoozebwa mu bizimbe ebimu nga waaliwo abaali baagala okwerimbika mu abo abaafiirwa ebintu byabwe, naye abasuubuzi bennyini kubanga kiri kyali kikwata ku bo ne babeegobera, n'abakulembeze abamu abaayagala okuleetamu abantu abatakoseddwa nabo abasuubuzi bennyini ne babeegobera. N'olwekyo omuntu eyali akolera mu dduuka ne banne bwe baali bakolera mu dduuka bebo bennyini abaawandiikibwa, ate nga bye twali tukola twali tulina ne Internal Security Organization oba ISO nayo okwekebejja ebyo bye tukoze oba bye twakola. Twakola olukalala luno ne lubeerako abantu 451. Ku kyokulwawo okulirira abasuubuzi bano abaakosebwa Newabini agamba nti kiva ku kyakubanga ensonga baagikutte n'obwegendereza nga bayambibwako bannannyini bizimbe abakulembeze b'abasuubuzi ssaako n'abasuubuzi bennyini ng'eno bwe bayambibwa n'ekitongole ekikessi ki ISO era ng'agumiza abasuubuzi nti essaawa yonna bano baakuliyirirwa. Ne alipoota ekwatagana ku nsonga eno twagiweereza ewa minisita wa Kampala. Minisita wa Kampala n'agiweereza ewa Ssaabaminisita n'atuwaako koppe ku ekyo kyaweereza, era kati kye tulindiridde ye ofiisi ya Ssaabaminisita okutubuulira ki ekigenda okukolebwa, naye tukimanyimu n'essaawa yonna ensonga eno egenda kugguka. Bannaffe abaafuna obuzibu bakolebweko okusinziira gavumenti kyeneebeesazeewo. Abagahe Mary Rose ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino. KTV Amalindirire.